Mugamba mutya mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi n'ekirala likinga video. Kati waliwo eyambuuzizza eddagala lye bayita omulongoosa. Waliwo eyambuuzizza eddagala lye bayita omulongoosa nti lifaanana litya? Njagadde nkuddemu. Omulongoosa muti gusimbibwa nnyo ewaka, naddala mu byalo bagusimba nnyo ewaka, naye ng'omuti ogwo mulungi nnyo, ddagala nnyo. Abalala baguyita omwoloola, bwe batyo bwe baguyita oba we guyitibwa. Kati lino erinnya eddala lye wabuuzizza nti eddagala lye bayita omulongoosa lifaanana litya? Omulongoosa gwegwo omuti gwe bayita omwoloola. Omwoloola ddagala nnyo. Okusingira ddala omwoloola guno bagweyambisa oguteeka mu byogero by'abaana abato, baguteeka mu byogero by'abaana abawere. Kwegamba muti gwa mikisa, batemako ebibajjo ebyo ne babisekula ne babikola bulungi nnyo ne babigatta mu kyogero ky'omwana, naddala omwana oyo omuwala. Omwana omuwala w'anaaba ekyogero ekyo ekirimu ogwo gwe bayita omulongoosa oba omwoloola, ebiseera ebisinga omwana oyo omuwala abeera wa njawulo. Singa anaaba eddagala eryo nga lirimu omulongoosa ng'akyali muwere, omwana oyo abeera wa njawulo, kwegamba abeera n'emikisa mu maaso eyo. Kwegamba omulongoosa ogwo mulungi nnyo ogunaaza omwana omuwala naddala mu kyogero ekyo ekyowansi ng'akyali muwere. Ekintu ekirala mulungi nnyo mu kujjanjaba ze bayita ennoga oba obulwadde bwe bayita ennoga mu baana, oba obulwadde bw'abaana abato abawere. Mulungi nnyo mu kujjanjaba ennoga. Gwegwo omuti gwe bayita omwoloola oba omulongoosa. Gwe yabadde abuuza ekibuuzo ekyo ng'obuuza nti omulongoosa ddagala ki, lifaanana litya? Njagadde nkulage ku bifaananyi ebyo bwe gutu bwe gufaanana. Muti gukulira ddala bulungi. Nkugambye ab'omu kyalo kizibu nnyo okusanga ennyumba eziwera 5 n'otasangamu muti ogwo mu luggya. Bagusimba nnyo mu luggya kuba olw'ensonga guliko eddagala eddala. Ekintu ekirala, omuti ogwo guliko eddagala ery'amaanyi. Ky'oba olaba nti bajjajjaffe bagusimbanga nnyo mu luggya. Gukwata ebyo byonna bye bandibadde basindika ewaka awo, baba bisindikidde nannyinimu. Kwegamba mulungi nnyo, oliwo ogusimba mu luggya gukwata amalogo gonna ge bandibadde basindika ewaka awo. Kwegamba mulungi nnyo okukwata amalogo gonna agandize mu maka ago, byonna buli bye basindika byonna bikkakkanirako ogwo omuti oba omuti ogwo gubikwata. Ogwo gwe bayita omwoloola. Mulungi nnyo gusimba ewaka. Ky'oba olaba nga n'abantu abasinga naddala mu byalo eyo ku muti ogwo bafunako akati. Bwe baba bazimba ennyumba wano mu mulyango baguyita omwango, kati bakasonseka mu mulyango munda omwo ne bakazimbira omwo, bafunako jjasi akati ne bakazimbira mu nnyumba eyo. Ebiseera ebisinga baba beetangira ebyo ebyandibadde biyingira mu nnyumba okubamalako emirembe. Omuti ogwo gubikwata bulungi nnyo. Kati bafunako akati ne bakazimbira mu mulyango awo nga bateekamu oluggi, naye mu mabbali bateekamu akati k'omwoloola bulungi nnyo. Abalala ate bakawanika waggulu. Kyenjagala obbabuulira mmwe abali ku channel yaffe eno Kyayiti, mulimu emiti emikambwe nga gyo tegisaagibwako, nga gikolera ddala bulungi, nga gikwata ebintuntu ebyo bye basindikira abantu. Kati nga guno omwoloola nagwo mulungi nnyo ku nsonga eyo. Njogeddeko ebyo, kanjogereko ebyo olw'ensonga nti waliwo yabadde agubuuza lwakuba yayogedde linnya ddala. Njagadde mubuulire nti erinnya lye yayogedde nti omulongoosa, njagadde mubuulire nti omulongoosa gwe muti gwe bayita omwoloola. Kwegamba gulina amannya abiri, guliro erinnya ery'omwoloola wamu n'omulongoosa. Bwe kityo bwe kiri, kansibe nammwe mukitegedde. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Mubeere bulungi, mweraba.